ebintu engeri biwandiika mu tebikwatagana n'ebyaffe naye nga yo address bagambye nti okuyingira mu lukale pounds 5 VIP pounds 7 emmeeza eriko abantu 10 ya pounds 7 bakutegeeza nti abategesi nga bulijjo abategedde ekivulu kino saako n'abavugirizi b'ekivulu kino bakutegeeza nti mu booking obudde bukyali mugende munyenye eggali benjole nga Frigo Band n'abayimbi abala bagenda basabula omuziki mpaka kuwulira nga sente zammwe zibanyumira zemwagenda okunoonya keka kalango kamwe mwenda mugende muli ku sente zammwe mugende muli ku sente zammwe omuzira gukuba musana ne gukwokya nga bozuuleze Kampala balira lunaku lw'onoofa akubuuza ina kyayagala bw'aba talina kyayagala tasobola kubuuza kukitegeeza olina okwebereramu kubanga bw'ozikola teziwera kati nkutegeezezza nti genda olye ku sente zo nga Frigo eweze emyaka 50 ejja kubeera live mu ggwanga lya Bungereza genda olye ku sente zo ako kawedde kano kakubiri kasoma kwe kati Uganda UK Community Women's Fundraising Party Bash on 30th August 2025 bakugamba nti music entrance is free foods drinks open at 5 p.m. up to 12 a.m. endagiriro yeno 159 Mile End Road Bethel Green London E14 HU come have a family fun day out in Eastern London abategesi bona bakutegeezeza nti bajja kubeerayo mu bungi nnyo nga batuusaako okucakala kuno n'okulya mpaka bwemunannyukira bakugambye nti okuyingira kwa bwerere music wa bwerere n'ebyokulya byonna gye biri omukolo gw'ogulawo saa 11 akawungeezi komekereza 6 ez'ekiro eryaggwanga lya Bungereza endagiro gikusomedde ne bagamba genda watu weyagaliko naawe okulya ssente sikulya mwana mugende mubeere mu bungi nnyo kiba kitegeeza obulango tubumaliriza njagala tugende ku video eyatuleese kansokere security alert yasooka security alert yasooka ngira gisooka giweereza batata bange basenga bange bakojja bange bannayuganda mwenna abawangaalira mu Katanga abantu b'omu Katanga mwenna mbalamusiza kanswenti gye muli bulungi manyi musula ku buteebu kye olw'ensonga nti waliwo mutamanya ngamba eyeefudde nannyini ttaka ayagala obbasenda ettaka lino liri acres 25 ne decimals 29 nga Senkulu Mandwa eyeefudde nti ye nannyini ttaka lino gwe bayita Pastor Walugambe Daniel Eke Mulangira omwami ono si yali babega okutwala ettaka lino wabula bakozesa mukozese nga bulijjo Kisawovuga Salimu Sale yali babega okutwala ettaka lino mujja keera ku makya nga abasindikidde zigunduuzo baziguleda zisenda Katanga konna batwala ettaka lino omwami ono ajja n'agamba abantu kuba akozesa nnyo bakyamani b'ebyalo kati ng'essaawa zino akozesa nnyo chairman gwe bayita Sekaja Abdul ng'ono wa chairman wa Busia Zone 1 LC1 kati saa zino gwakozesa okuba nti basala okujjukujju okutwala ettaka ly'abantu bano ettaka lino already liriko enkaayana wakati wa Makerere University n'abantu abatuulako n'abantu abayita bannannyini ettaka lino era emisango gikyali mu kkooti ettaka lino omusajja agamba nti yaligula mu 1996 kyesisuubira nti kituufu olw'ensonga nti bano abasajja baatwala ebyapa bya Uganda bisinga obungi babikiremye okuba nga bibye byabwe kati bagenda baba agenti baabwe okugoba abantu ku mataka kyaki eno gye mulaba wano kyaki ya kiwaani nasobola ogifunako ebifaananyi naye tebirikkiriya nnyo kyaki mwenda abantu b'omu Katanga mugimanyi bulungi nnyo era eringa ya bujingo ya tent kyaki eyo omusajja ono kwasinziira kwayagala otwalira ettaka lyammwe mwenna abantu baawa abantu b'omu Katanga mbere careful nnyo essaawa yonna bayinza obbamenya nga abamenya yaani abamenya yo mwami ono mukozi wa Salimo Sale oyo mukozi wa Salimo Sale yayagala obbamenya ekazi mbagezi ziri 25 smola 29 omwami ono azasala asala okujjukujju nga yagala twali amu ettaka lyo Katanga emittaka lyo mu Katanga eri Kasaawe nenga ateba kimiti akasaawe ka community kazanyira mbana ba ku kyalo n'emikolo gy'oku kyalo egibeerawo kati oyo omulangira yayagala okukola ki ne bw'otunulira omulangira ono bw'otunulira omulangira ono kibulamu bw'otunulira omulangira ono kikola ki kibulamu so mwenda abantu b'omu Katanga mbategeeza nga nenda bugisi bufungize
okwerinda sibuti ensanafu etambula egaludde buli muntu ali awo alina endagaano nebeera fuuti 2.5 ina endagaano yo mu nsi gye tugendamu ey'amazima n'obwenkanya emisango gya mulole giri mu kkooti nga giraga nti omwami ono ali mu bukyamu yajja ng'agula bupoloti ng'abuukawo n'agula kali n'agezaako okuŋŋaanya kati nde disigayizi mwagala otwalira acres 25 decimals 29 naye nga jala bategeeza amuli emabega si mulala bamuyita Salimu Sale kati omuntu w'omukatanga yenna boyi wange ngutegeeza zukka ng'obudde bukyali eyo kyaki musobola ogikolako emikolo oyo boyi n'ava mu Uganda kate kyali kintu ky'amateeka tegakyakola nkutegeeza gwe kyali wange yenna ali mu katanga zukka ng'obudde bwe mugenda kera ku makya nga babamenye mwenna ng'abajjeewo ettaka Salimu Sale yalyagala ng'akozesa pasita gwe mbagambye gwe bayita Walugembe Daniel Eke Mulangira yayagala otwala acres 25 decimals 29 yake ibengete kaligwa lumula 9 ne kuva mu 9 yali luddawo okutuuka olwaleero nga mu kimanyi ettaka lino liri mu katanga bw'ogatta ko liri waka kandi wonna ettaka eriko bannyini ly'oligino ne bana basajja bali mu state be baagala okutwalawo so mwenna abantu bokkasaawo mu katanga yenna ku byalo ebirimu omusajja mubalaze akolagana Salimu Sale ono si yenna nnyini ettaka ono Salimu Sale amukozesa ne kyaki mu kimanyi bulungi tebeeramu bantu yayagala kosa opportunity yokubbaho so mwenna bategeeza abantu mu katanga mubere vigilant omusangira omwami ono mukole ng'omwezi mbulagira mu Uganda wakyali mateeka mpaka nga tuyingidde mu Uganda empya security alert esooka eri abantu b'omu katanga mutegere bulungi nnyo nti kyali oyo mubbi tayina buyinza ku ttaka eryo ettaka mwe mwaligula mubule bannannyini bibanja era muteekeddwa okuba nga mulina eddembe lyammwe naawe mukulu eyeeyita Walugembe Daniel Eke Mulangira bw'oba olina ssente nga bw'okireyimenga era ng'olina ownership ku ttaka ssemateeka wa Uganda omupaatiike kati aliwo alagira eyeeyita Land Road okutambula wamu ne bannannyini bibanja gwe ssente z'oyagala oba z'olina zikozese okusasula buli muntu ali ku ttaka eryo akuviira emirembe oba tukisobola dendeka abantu batudde ku bibanja byabwe bw'oba oyagala kutwala ttaka lyonna ery'omu katanga nga bw'okiriiminga nti liryo kuliko bascooters genda buli omu omuwe ssente ze zeyeetaaga ku ssaawa zino ku ttaka ebbeeyi nga bweri ettaka mu katanga awo buli omu musasula alyoka aveewo n'ebintu by'okutandika okujja okusenda abantu nga debba basasudde olw'okuba mulina ssente ziba mu gavumenti ekyo kikyamu so mukulu Walugembe Daniel Eke Mulangira pasita please twakutegedde oli musajja Salimu Sale era yakuliko mwagala kusenda bantu mu katanga nga okozesa chairman gwe bayita Ssekajja Abdul Wabusiya zone LC1 mu bettaka ly'abatuuze ne ba chairman abalala ne bannabyabufuzi abatonotono babadde akozesa okuwuddiisa abantu ekyo mu kikomya ye security alert esooka security alert eyokubiri manize byange mbyogera kate ng'omusezi ki ng'omusezi agula esiyani nti ngenda kulirako bantu bange muwulirize bulungi abangoberedde emyaka kati gigenda kula 6 nzijja namba information n'ensirika wemba njogeddeko mba nkusuubidde nti ojja kukola kyebayita okuddamu bye mba nkwogeddeko nti si bituufu wabula basinga obungi mutandika kudda mu community kutandika kwebuzaabuza kwogera bitakwatagana ku lunaku olw'Essande najja nenkola video nenjogera ku musajja akola ku leediyo ya Busoga oba 96 katonyeze mmeka nembaga nti omwami ono si mulungi wakudiringa naye nembalaga n'obujulizi nga line Christopher Damulira era nga amuwa certificate mujjukira nti Muhoozi yagamba ba radio presenters ba TV presenters bagende ekyankwanzi okusoma era basinga obungi bagenda wabula information nagisirikira saayagala gyogera ne kati bwentandika okuwulira nga basimbudde pesa limulimu nga lino okukola emirimu lwaki sivaayo kulabula abantu wabula bwe nvaayo kulabula abantu omuntu oyo mugamba mission ye gye bamuwadde okukola nendabula abantu nga simwongeddemu kintu kirala kyonna wabula ate bw'avaayo n'ateekamu ebige bitakwatagana kiba kitegeeza nti kyenayogedde kituufu 1 nze nganza okujja okumpe muliba okuvuma nagamba tebikola makulu why kubanga omulimu gwe nayingiramu ngumanyi
nti bwoya by'omuntu mission ye tajja sigala kyekimu ate information bagifuna kati nze omulimu gwenkola ngukola n'enguta bannayuganda abamanyi era ne batambuza information era ne bakoddamu omukulu no bwe namwogeddeko era bwe nayogera nti abantu b'e Busoga abali mu entertainment oba music industry n'ebintu ebirala bikwasaganya mu entertainment structure ne bannabya bafuzi mumwegendereza omwami ono yavudde n'akola video n'ayogera ebigambo bingi wabula teyafokasinze ku kye namwogeddeko njagala ffena tukkirize nti Christopher Damulira kati ye Museveni gwakozesa okuwamba okutta okutulugunya n'okucreatinga ghetto structures across the country kati ebifaananyi bifuluma ng'olina Damulira nga naawe kennyini gwenjogeddeko particularly atali musirikale oli mu uniform y'amagye bakutikkide bakuwadde certificate mission kijooba olina era kiki baba bakutumye oli waddemba okumpimula okwogera ebyo byonna that is okay as long as nti mponyeze mu Uganda ne bwabo ogu aleme kugwa mu ngalo zo njalo ko baza ba comrade mwenna abasobodde okuzuuka ku information gye tubawa okowala abatemu omwami nongira kuzanya katambi ne njagala ko baza abamuzeemu bamugamba omusajja byayogedde byoboyogerako so si kujja kuvuba kati mwenna bana Uganda jabula bategeeza mwegendereze nnyo ba radio presenters waliwo ne presenter omulala abeera ku top radio bamuyita Kamagu akolaga ne state era omulimu gwe abantu bonna ku top radio baddukako tebakyasasulwa wabula Kamagu alina abamusasula kuliko na General Raiso kuliko omukyalo no wa NRM n'abawemuzi bamusasula okera kumacha okuvuma okujolonga National Platform Robert Kyagulanyi Center oyo naye ateekeddwa okubanga yomu kabinja akatrainingibwa oba akabulu byokola kati omwami ono yemu ku group y'abannamawulire abatambula tulina record ng'abantu bangi balidde obutwa oba bafunye obutwa nga buva ku microphones izo zibategebwa ba YouTubers oba zibategebwa ku radio stations ekyokulabirako omugenzi Haji Hussein Kyanjo kati bwe mba nvudde ngati mwegendereze nnyo nadabala y'abafuzi abagenda ku TV abagenda ku radio mwegendereze nnyo ba radio presenters nga sikwogeddeeko kintu kibi gwe nojja n'onvuma nja kwebaza nti we bali nnyo balireda nenzi kyemba nayegadde kutaasa abantu n'ekirungi nti abantu bamuzze bulungi nnyo era njalako baza bakoze omulimu guno wulira akatambi kano kale breaking news Butindi Fred Lumbuye avire yabanga awoninga abantu yabakuba nti mwewale omuvubuka gwe beta Mukisa Arafat awonize okusingira aba nakibiina kya NUP yabakuba nti omukulu oyo Mukisa Arafat mbega wa government era yasaba abantu mwena banakyukakyuka mwewale omwami Mukisa Arafat olwo munamusemberera muyinza obutakyusa bukulembeze muyinza okubanga ate mulemerera okubanga mutola ku president Museveni. All right. Video yange lokusatu jedi. Sinnayogerako bigambo omwami oyo yennyini bye yayogedde. Nayogedde konsandi yange nti alina mission gye baamutuma. Kyamulemye okuddamu kye nayogedde yataddemu byayagala okuteekamu ng'agezaako okukola kye tuta counter attack ate n'avuma. Okuvuma message eba tetuuse gwate response yo oba kyoyagala okuddamu eri public obanze tegenda kutuuka kubanga already oba oyonoonye. Bw'ogamba nti wasoma mass communication ngera okola ku radio nga you can't even interpret someone's message towards you kitegeeza mwenna muli unprofessional ate muli commission nkiddamu bw'oba tosobola ku counter attacking information gye bakugeddeko ate notandika kukola counter attack mu mbeera enkyamu kitegeeza ne ku radio yakuwa omulimu yaguwa omuntu mukyamu. Either you keep quiet nga bakwabiza oba you respond ku kyayogeddeko so sigenda ate the other side nga byogera tebikwatagana. Good enough nti bakunziridde mu bulungi nnyo ng'omwami ono bwe yakoze kankadde mu bulungi nnyo. Kale breaking news Butindi Fred Lumbuye avire yabanga awoninga abantu yabakuba nti mwewale omuvubuka gwe beta Mukisa Arafat awonize okusingira aba nakibiina kya NUP yabakuba nti omukulu oyo Mukisa Arafat mbega wa government era yasaba abantu mwena banakyukakyuka mwewale omwami Mukisa Arafat olwo munamusemberera muyinza obutakyusa bukulembeze muyinza okubanga ate mulemerera okubanga mutola ku president Museveni n'olwensonga eyo omukulu Mukisa Arafat mwena okubanga ate omukulu ebigambo by'oli kwinonola bito Lumbuye tibwe yabyogeire
issue oba erolimenti kutwinonola ku kifaananyi kino wali okola kinidamulira yali ali kuwa certificate daki badamulira tagemagana na bintu bya kuisomero agemagana na bintu bya security bali kukuwa biki kiwanka inonwire leka kutamulumbuye kodi yako byengwe simanyi ojja kusula n'okusoga simanyi nti okakyuka biki ebyo tibyabyogere bigambo byalumbuye byabyekkiriya ng'ate bimpi iwe oli kubiwanvu yawulira wano wulira gano abantu be Busoga naddala abali mu entertainment abakola ku TV and radio njagala mwegendereze nnyo ogayigo bayita Mukisa Arafat akola ku 90.6 FM Busoga oba bamuyita Mukisa Arafat akola ku 90.6 FM Busoga omwami ono kasita omulaba n'ono tobuuza mirimu gyabwe gye bakola omulaba bulungi na so abantu be Busoga mwenna muyaba mu byekundi simanyi olimbega kodi biki iwe ebyo niwe oli kubitamu wanka inonoira abantu ng'oteirewo n'ekifaananyi nga ekiteire wano oinonola abantu ku kifaananyi kino ky'oli kukola n'indamulira gwe twidya obulungi nti naakuliiremu okuwamba abantu mu Kampala ne mu regioni ez'endawulo nti naakuliiremu okuwamba abantu b'enkyukakyuka oyo damulira twinonola ekifaananyi kino kikola ki era wali okola ki n'indamulira kiwanka twinonoire kuba ono damulira tumwidisitolewo nti okuyita abantu okuwamba abavubuka biki ab'enkyukakyuka damulira leka kwebuzaabuza ng'afukaanaaba inonola wano awo me tutandikiraawo twiwebuzaabuza muna leka kutaako bigambo bitaboirewo. Alright, njera okubaza mwena abakoze counter attack okuddamu omwemu bali nnyo balire ddala bo balowooza nti abantu bakyali mu mboozi eri yaabwe enkadde abantu bamanya tebalina information. By the way, ne bakazi bammwe babalyamu olukwe kubanga mukoze ebikolobero bingi. So, good enough nze njagadde correspondinga ku bigambo bye wayogedde nze tebirina ebinkwatiraako kubanga nayogedde ekituufu mission gy'olina era nendabula abantu. Good enough nti bakomredi bannaffe abaagala enkyukakyuka bakumanyi era barespondinze gy'oli. Nze njala kugamba ekigambo kimu. Mission gye baakuwa giveeko kola emirimu gyo gy'olina okukola egy'okuweereza eggwanga ng'obuulira abantu ki ekigenda maaso mu ggwanga. Security kati busy wedde kati katutandike ne video olwaleero era mu butongole akatambi katandise okusookera ddala njala sooka okwebaza President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'olukiiko lwe olufuzi mwebale kukola birimu egyalema ebibiina by'obufuzi mu Uganda myaka 63 weddukati. Lwaki nnina okwebaza President waffe? One, bw'otunulemu East ne Central Africa ebibiina by'obufuzi byonna ebirimu byonna enkola yaabyo yakiyita mu lujja. Naye bwe tubanga ekibiina kyakabadde emyaka 4 n'emyezi nga 8 bwe gityo nga kisobodde okuzimba ekitebe kyakyo ekikulu e Makerere Kavule ne kizimba ne branch eyiganga egenda okubanga coordinating eastern side of the country nga soon mujja kuwulira nga baguddeyo Mambuka neyo Maserenga. Kiba kitegeeza nti ebitundu byonna bya Uganda ebitundu byonna ebina ebikola Uganda ekibiina kiguddewo offices ate nga si za bupangisa offices za kibiina bwoya. Mr. President webale nnyo balire ddala ebintu byokola biri extraordinary y'ensonga lwaki abakyakuwala nabakyakuwala naddala mpaka kuwulira bubi webale nnyo balire ddala wabula njala okujjukiza bannayuganda bali kuna bankoberera mbadde nga nzija mbagamba nti nze omulimu gwe gwa protecting a president n'ekibiina kya National Platform si ku protecting ba politician. No, ba politician bali ba investors, they invest where they get profits era kyovula bateekamu ssente nnyingi nnyo. Ne mbagambanga nti abantu abaliranye president bonna basinga obungi si balungi. Nabagamba nti abantu bonna abaliranye president si balungi era balinkinga information. Mwenna babadde ku live eyo abageto TV gye bakutte Swabula Mukisa olujju n'abala twazijja ntuzita ku mitimbanga n'egyenjawulo. President Mukamwaki yakoze statement agamba ati nayise ba MP bachamali ba magombola ba district ne ba councillors ne bagaba ne mujje tugenda mbale tunayo meeting gye tugenda okuteesaako era ne bajja nabagamba temwogera n'abateeka mu basi ne boolekera. Kumbe ye yabadde ayagala ku proving abantu bano era bategeeza basindikire message nti wadde entambula nammwe
baboye mbamanyi nesisobola batulira sawa zino public ejja basalirawo era president olwatuse yanabagamba tukyamaano tugenda wano kati embale already gyabadde abagambye mu kusooka state yabadde yategedde dan president agenda kubeera mbale temamanyi kyagenda kukola ba deployinze ekyo yadde kijjukiza information gyembadde mbawa nti mu bakulembeze ba national platform abasinga obungi balimu ebituli bafulumya information bulijjo abantu bakiwanakana lumbu yakuba bakulembeze si kuba bakulembeze muganda wange okulwanyisa ligimu emaze mu bukulembeze emyaka 40 4 decades ngerina sente yetwala amagye yekulembera institutions yeyina buli kimu ate nga yaggwanga limu si kyangu nkiddamu mpuliriza bulungi okulwanyisa ligimu ng'emaze emyaka 4 mu buyinza nga yaggwanga limu eri abanyarwanda nga yekulira amagye yekulira police yekulira amakomera yeri mu finance yeri buli wamu si kyangu to prove this kano ka video yeno timu yawe ngetudde ene Western Union yefuge eggwanga lino abamu bagenzi abamu bakyali omugira bulungi nnyo yeyo timu yaabwe bo batuula ekiro ne bateesa kye bagenda okukola mwe temutuula yeyo timu yaabwe eya Western Union y'Abanyarwanda batula baga tugenda kumanajiga batya eggwanga ogira bulungi yeyo timu yaabwe ya Western Union y'Abanyarwanda kati kankuzanjira akatambi kano okawulira bulungi nnyo ka second saa 3 wabula bannabyabufuzi at that time tewali yabuuza statement Museveni gyakoze yali ategeeza ki wabula baakuba mu ngalo nabagamba nti bw'oba oyagala okutegeera Museveni bw'akola statement ategeeza ki bw'amala ojjoogera tandika okwetegereza ekitambula mu gavumenti gya kuba otegeera bw'ati bwe yayogera. And I hope everybody would now settle down and forget about alternative arrangements for Uganda. There will be no alternative arrangements for Uganda for a long time to come. I think it would be it would save a lot of effort if people could settle down and work with the national resistance movement and we build the country. If you have got illusions in your head, that's your own business. Okitegedde. Bomazo kitegeera njagala video ya lero saagala muntu ng'olina lwa mutono nnyo njala tugikwata empola. Njagala ogenda okuva ku video ya lero ng'otegedde mbasaba lero mwenyigirize mufube okutegeera lwaki. Nina akatambi akalala ke ngenda okuzannya omwami nga nnyonnyola butya family ya Museveni bwetutte eggwanga ne bwe managiza ebintu bino wabula kankuzeeyo. Nyandi Yosoferi mu 1986 nga amaze okuwangula yasooka n'asala bayindiginansi bonna n'abasala n'abamalawo nga teri muntu asobola kunyeega buli omu ng'asirise nakati akyabatta era buli omu asirise ffe tuvudde okwogera ebigambo bino n'akuyetinga opposition eyiye ku bubwe. Abantu badde batubuuza ebintu bya NRM Delegates Conference nga mbiwadde nnyo time. Gayi wange muganda nge nagamba omuntu gwe bayita critique wo oba omuntu akulima empindi ku mabega muwe nnyo obudde okusinga omuntu akubuulire omuntu akuyita mukwano gwo. Nkiddamu omuntu akulima empindi ku mabega muwe nnyo obudde owulirize ebigambo byakwogerako olumu aba akutereeza. Gwe kyotamanyi nti okola ensobi aba akutereeza atya. Critique ye muntu aba ayogera ebigambo gobulooza nti akuvuma akutyoboola akumazeeko emirembe naye omuntu ayinza okugamba nti akola ekintu n'akuyamba buyambikkiriza. Kati ffe ebiseera ebisinga bwe tubagamba temutegera bintu bino.
Mukaluka NRM akabaddeyo okuva leka atandika. Tubasomedde buli kyonna ekibadde mu Buganda n'ebitundu byonna ebirala nti NRM ey'Abanyarwanda ejjidde ddala ekifaananyi nti Banyarwanda bakoze bafuga eggwanga. Mwenna bagoberedde delegates conference ya NRM ebadde Ekolo. Omukyala Anita Amongi n'abatulege yagambye atya. Deputy Speaker yavaawa mu FDC, Speaker yavaawa mu FDC. Bwe badde bawadde Rebecca alitwala Kadaga okwogera ebyafaayo mu NRM. Yayogedde biki? Bwe bawadde Anita Amongi gwe baga nti yakamala mu NRM emyaka 3. Yayogedde biki? Njagala nteerawo statement emu gye yayogedde. Mmanye nti mwadde mugoberera. Agamba volume off, please. Restart your phone. Ebisigadde ojja bisanga. Njagala wandike wana statement Anita Amongi gye yakoze. Yes, video wanzo kwa bagikwatamu. Kubanda wano, eri stuck. Kamba jukiza. Yagambye bwati. Yagambye nze Anita Amongi. Nina new ideas. Era wadde ndi mupya mu NRM. Nkoze bintu bingi nnyo. Nti ne bwe nali mu opposition nakoleranga NRM. Yagambye nkoledde NRM ebintu bingi nnyo ne bwe nali mu opposition nakoleranga NRM. Kati kino kiba kireka wa abasajja bonna abagamba nti opposition nga ne funding bagijja mu State House. Kiba kireka wa abagamba nti mudiringa na opposition nga ate omukazi yennyini yabagambye nti yire babadde mu opposition abadde akolera NRM. Nembagamba nti Anita Amongi yali kulutinga Mpuuga. Nali kulutinga Segona, ali kulutunze Semujunganda byayogera mbiraba. Njagala ndete video yikebelendema nga Semujunganda complaining oba challenging Anita Amongi. Njagala ndete video mu Semujunganda nga complaining oba nga akola allegations oba nga inde kintu kyayogera kibiku Anita Amongi okirete. He was given a task to talk about Museveni and his family only, no national voters. Teri kidnaps, teri torture, teri vote rigging. Bamwa authority to kwogera ku Museveni family ye kubanga it doesn't affect Museveni. Yabadde Anita Amongi yadda control ya controlling Mpuuga, ya controlling Semujunganda, ya control bonna yaba controlling right now. Katika magambo ekigambo kino mutegeere. Olwalina kuzomozi ziri 27. Omwezi gwa 8 omwaka 2025. Ekibadde museke mu kirabye billions and billions of money have been shared amongst the supporters of NRM. Era omuntu asinze okusaasaanya ssente bamuyita Anita Amongi. Ssente azijjawa. Kulwokusatu nabagamba nti omukazi oyo na presidential ambitions. Mukyagaanyo kipiikinga mbwongo bwammwe. Anita Amongi ayagala ntebe nnene. Alina sse mu magye, alina sse mu poliisi, alina sse mu judiciary, kati ayagala kubeera ku mmeeza nnene ya NRM. Omukazi ono alina ekintu kyazimba ng'agenda kizingako lumu nga tetumanyi. One, kasooke nkuwa ekyokulabirako. Nabagamba omuzungu ayagala nnyo ebintu ebyonoonesa ate omuzungu ayagala nnyo omuntu gw'agenda okweyambisa okubba. Omukyalo ono bukyanga akola emivuyo mu Uganda yakasinkana papa oli omugenzi yamusinkana. Nono papa aliko yazzemu namusinkana. Omukyalo ono azimba ki? Omukyala azimba ki? Kanchi bagambe no video mujja jijjayo.
omukyalo oyo alina presidential ambitions zemutamanyi. Yagambye she can do each and everything to protect NRM. What if nga mukubye structure za NRM zonna nga the only person who can save Museveni and their properties is Anita Among nga kuba fronting nga tomanyi. Anet Among kyazimba kinene. Sano nga mulenge gya kimanyiko. Lukwaga kimanyiko. Segona kimanyiko. Mpuga kimanyiko. Semojo nganda kimanyiko. Nabala bakimanyiko. Besi ya kimanyiko. Bazimbe ekintu kinene. Fwe tutunulide ange emu tutunulide Museveni na family ye. Tuyinza okulanga ekintu kikyuka omulugbe vubu. Nga tetutegedde. Watch out. Omukazi ekintu kyazimba kinene. Nnyo. Temone. There is a possibility. Nga bakyusa ango nga tetumanyi lwaki. Wadde Museveni akozesa n'asuula. Mpuliriza bulungi. Wadde Museveni akozesa n'asuula. Kye tuyita use and dump. Bwe tudda mu protocol ne structures za leadership. Rebecca Kadaga, she's far better than Anita Among. But the problem, she's well principled, well educated, knowledgeable, and she's known worldwide. She's the only person in NRM. This is wrong. Although she made two mistakes of reviving term limit and age limit. Tewali mu NRM asobola kuyimirira nga Museveni this is wrong okujjako former speaker Rebecca alitwala Kadaga. Kati Museveni akimanyi nti time gyalimu eringa mpira gwa Newcastle ne Liverpool. Ayinza okuba akyusa angles mwe nga temumanyi. Babadde tebasobola kuba Rebecca alitwala Kadaga ku bintu omukyala bye yakola n'ennolegi gy'alina. Olowooza talabye nti ye simple target egenda omukolera ebintu bino. Papa afudde ono yamusinkana kikye baateesa. Kankubuli ekigambo kino. Okufuna appointment ewa Papa tekiba kyangu. But why is it very easy this lady to meet two pops in 2 different years? Waliwo ekintu omukazi ono kyazimba kyemuta natunuulira. Papa oli gwe twazika omwaka guno gwennyini yamusinkana. Papa ono mupya amusinkanye. Waliwo ekintu omukazi ono kyazimba ne ssente z'atambuliza ne ssente z'alina empitirivu. Waliwo ekintu ekitambula kyemuta namanya. Ekyo nkibagambye era nkibalekedde. Ekikubiza Kadaga Museveni anoonya omuntu asobola omukolera ekintu nga yes nga tewaliwo obstacle yonna yona omukazi. Katuddeyo wano Kokaluwa njagala uze statement ya Rebecca Kadaga. Njala tuwe ekintu kino time tukiwulize bulungi nnyo. Njala tuwulize statement ya Museveni. Tusooke ya Kadaga. The person aspiring to this office has only worked for 3 years for the NRM. Whether she was doing work is dependent, that's your business. But for the NRM, she has only worked for 3 years. So let us not gerrymander the guidelines. We have not sat to amend those guidelines.
Can we allow the Right Honorable some more 2 minutes? No. Don't stop me. Don't stop me. Your Excellency, and National Chair, I was a backbencher for 7 years before becoming a Minister of Regional Corporation. I was patiently seated for 7 years as a backbencher. Will you reply? You are wrong. Say that anybody is hunting you. And also, it is not correct for you to try to involve my people, the Basoga. To try to give the impression that you are, if it's not you, if not you, Basoga are not there. This is not correct. And I have had references to that issue, but I keep quiet. I'm a man who keeps quiet. But I am the one who fought for the Basoga. Bawuliza statement says ebbiri. Kati wulira history. Rebecca Kenyini ngayo obuzibu bwava wano. Wulira. Yebatageza kwera barasho. Kati asoma migugu. Singa doba kitulu. Kati asoma migugu. Singa wali speaker. Kati asoma migugu. Ochenyumirizamu. What happened? It happened. Now what? Chagwa, let's do other things. Bannayuganda abalowooza nti nno mwabayisa kuli talaba. Obagamba ki? Balina mukisa ogenda mu kooti ne salawo. So we are good. Don't go back to history. Let's move forward. No, kakati. Twakikola, ne batwala mu kooti ne salawo, ne tukisa ebyavaamu. So, okyagala genda ku appeal. Ugenda kwa appeal. Waweddeyo. Singa kibalaawo omulundi omulala wandizeemu n'okikolera n'okubiza Parliament ekiyisa ekyo. Bite. Tubite. Let's move forward. Don't go around. Nothing. Quit all past. Tuli ku STV ne mukyala Rebecca. Right. Bawuliza statement eyo no reflecting ala ibaddewo kikulaga bulazi nti bana abasajja bakozesa ne bakusuula nga nfundikira awo abasinga obungi mu kubidda amasimu gamba president statement gyakoze nga ali e Busoga yabadde etegeeza kikankunnyonnyole. President bwe yabadde aggulawo ekitebe kya National Platform eyiganga n'agamba nti mukyala Rebecca Kadaga maama we ate sengaawe. So in case of anything waddemba okubeegattako. Mu politics temulimu permanent enemy kyobosooka okumanya. Mu politics buli kaseera golo zikyuka. Lwaki? Rebecca Kadaga alwanye entalo ze mu Busoga n'aziggusa. Here comes NRM ng'eyagala okuteekinga Busoga ng'eyita Anita Amongi. Kati kye babadde balina osooka okkuba kwe kusooka okkuba Rebecca Kadaga omujja mu play Anita Amongi kuva ebukeddeya aje atekinge over nga controllinga Busoga. Nga n'entalo zonna ezibadde mu Busoga ziri financed by Anita Amongi. Badde balina okkubaani, badde balina okkuba Rebecca Litola Kadaga in all angles omusula wansi. Kati mu politics olwokuba temuli mu permanent enemy. Rebecca Kadaga alina options bbiri. Esooka bagenda muyita to either okumutuuza omutiisatiisa oba musuubiza ekintu ekirala kyonna. Nkiddamu kino njagala ompulirize bulungi. Bagenda kuyita Rebecca Kadaga mu meeting. Ku bintu bagenda mu bintu bisatu bagenda mukolako ekintu kimu. One, ekisooka. There is a possibility nti bagenda muyita mu meeting. Bamugambe nti omanyi nti ebibaddewo nti ye bwe tumala okulonda gavumenti neddako nti ye tugenda kusuubiza okuba minisita oba okuba ambassador. She can accept oba asobola okukkiriza oba asobola okugaana. Ekyo weekiri option esooka. Ekyokubiri, omukyalo oyo waddemba okujja nga independent. Ekyokusatu, waddembe okujoyininga ekibiina kyonna ky'abayagadde. Waddembe okujoyininga ekibiina kyonna ky'abayagadde. Option yokuna NRM
wavira mu NRM gati agenze mu kibiina kyonna ekirala ebera death row. Kino kijja kunze Rebecca alitwala Kadaga wagambira nti avudde mu NRM agenze mu kibiina kirala ebera death row. Lwaki sawa zino yandibadde yafadda naye ateeka okuba nga bamuwaako ku antidote esobodde omutambuza akase wabula wagambira public nti nze njoyininze political party endala ebera death row babagenda mujjawo. Mbuuza lwaki? 1 tebakulya ssente nti Anita Amongi alina amaanyi okusinga Rebecca alitwala Kadaga politically. No, amusinga kintu kimu, state protection na ssente. Ebintu biri ebi amusinga state protection na ssente ebintu ebi era ebibadde mu seeke ya NRM mubadde mu state protection ne ssente bye bikubye Rebecca alikatwala Kadaga. Bwe tugenda mu kuyimirira nti bayimirira kaluluku nga bannansi basalawo Anita Amongi tandakya wasobola kukwata Rebecca alitwala Kadaga nowhere. So politically wasalirawo nti avudde mu NRM eyo ebera straight death penalty yibagenda omutuusaako naye asobola okubeera nga ali protected as long as nti agambye nvuddeyo nyingidde kibiina kino nkigenda mu backing okubeera nga waali nga yebereddemu. Kati bw'omala obitegeera ebyo nobitegeera bulungi nnyo kiki bagenda okozzaako eyo busoga gy'olaba nakino kankikugambe kebakubira Rebecca Kadaga ne bamufera akalulu okujja nga Museveni agenda twalayo military tanka n'eccupa nti babba akalulu mpaka kuwulira bubi eyinza n'obutave wadde wa NRM mukabere wa MP. Nchiddamu goboya nga kutegeera nti Rebecca Kadaga ina amaanyi kabagende mu kalulu NRM mwenza n'okutawuza member parliament kababebe aba nga ba NRM bavudde mu busoga ekyo nkikugambye kijje kunze bino jabbiza ogakasajja kayogera ebigambo bino era mugenda kola kigenda kubeera mawulire ku TV ku radio. After this mugenda tegera nti omukazi wa amaanyi okusinga oli obukedde akoseza state protection. Kati kiki ekiddako okusalawo kuli eriye fe nga abenkyukakyuka olwabuuza nti abantu bumufunira luddawa abasinga obungi kati abali kuno temwasoma political education okuva mu secondary school era tembali mu politics all along. Lwaki? Politics is all about numbers. Ebyobufuzi byonna biyimiridde ku bungi bw'abantu bw'oba olina. Kyovola nti abantu basala bava mu kibiina ekirala agenda mu kibiina ekirala ng'alabye nti ekiina ennamba kyekisooka. Ekyokusatu mu politics nsobola okukozesa omuntu avudde mu kibiina ekirala okumanya dues ez'ekibiina ekyo n'enziba esingako okuba ekibiina ekyo. Mu politics nsobola okufuna omuntu avudde mu kibiina kiri ne mubesingako okuba ekibiina kiri politically. Ekyo nakyo tokitegeera obuuza mbu ate abantu kumufuna mu ntalo za NRM oli musiru. Ekizibu ekiriwo nti abantu abamuze mu politics nga temumanyi dibwe njogera kikyengenda okwogera kino kikola kitya era kitegeeza kitya. Kakijagadde okutegeeza nti avoidability ya Rebecca Kadaga mu politics wa Busoga region ate si Busoga wokka ne ku international level yamaanyi nnyo. Nkuwadde options zibadde nnya wocha wutu bw'otazuula kujjaga nti ndi mulogo. Nkuwadde options nnya bw'otazuula kujjaga nti ndi mulogo. Ekyo nkikugambye era ojja kitegeera. Awo tuvuddewo kati wali tubadde ku Western Union mba nnyonnyola ebigwe kubanga okugatta information eno si kyangu muganda wange
kati ambadde nkuleesa obulesi kati kankuzeeyo nkusomere ekintu kya Western Union okiwulye bulungi nnyo omwami era kinyonyodde bulungi omanye ebiseera ebisinga njagala osooka omanye ebigambo bino obitegeere lwaki olina obitegeera kankunyonyole nyongera kuwale katono nnyo mu politics mulimu okubega era eri abatajja kitegeera mu multi political system ne mu politics yennyini general politics mulimu okubega olina okumanya omulabe enemewo oba kompititawo apulaninga ki era zaako ki ogenda kikwasaganya otya. It's a normal political spying system. It's a normal political spying system. Okitegeera abasigadde mujja kitegeera abatajja kitegeera mujja kitegeera mu byobufuzi DP ebega Nuupu NRM ebega Nuupu ADF ebega Nuupu PPF ebega Nuupu byonna bina biri mu kubega Nuupu ne Nuupu azuwero ekola omulimu gwegumu okubega ebiina biri okubega tekuli mu gavumenti kuka ebiina by'obufuzi byebega mpaka kuwulira bubi. Kati gwatamanyi politics nino kikunyonyola kitegeere ni mu politics mulimu okubega era bambega babeeramu tebabeera harmful baba bega information na plan na tactics zemugenda okukozesa. Oba omaze okitegeera ekyo weekubira obugalaawo kubanze ndi obategeeza nsonga zino muzitegeere bulungi nnyo. Kati mu system gye mbagambe mmwe eya Western gye mutategeera eya occupation omwami ono kaakunyonyola ekigambo kino tuyeke tugende ku information endala. Tuli amawanga agasuba mu 50 agali mu ssemateeka w'eggwanga bameka mulabi mu State House. Singa ovaayo n'otunuulira abaana bano nga bw'ojja obalaba wano bonna eno yonna State House naye nga baaluloola President Museveni. President yennyini omulaba ye President wa Uganda, Minister of Education Janet Museveni, CDF Muhoozi Kayine Rugaba, Salimu Sale President's Advisor, Bright Lwamirama Minister for Animal, Cedra Kanzaire President's Advisor, Milia Karugaba Administrator mu State House, Sabit Muzeyi Minister, James Katera that is on yani family member, is a family member, Joyce Mirembe Private Secretary, Sam Kuteisa ono naye waati wannaggaga naye nga wa family ya waka. Alan Masiko ono yebba wa gundi ya muwala wa Sam Kuteisa. Jimmy Muwesi is a Minister for National bonna gwanga litya bali bumu. Susan Muwesi that is the Presidential Advisor. John Karugire Presidential Advisor. Hofu Nyakayibe Administrator mu State House. Oje that is Henry Tumukunde or your family member. Moses Byaruhanga family member. Joyce Sabuni Director wa Cotton imagine Gwatalimanga nako. Natasha Museveni Karugire member wa waka. Wabugo Presidential Advisor. Munulu ya wasa waka wa mukuru. Alice Kabayo Richard Kabonero Edwin Karugire onakolanga contract za government zonna bannan kakati ate bava ku ekyo bano bamaze okuba ate nabo ne bakuba amatabi ewalala mu family era mu family yemu ati ekibuuzo kyabongereko nakano nti bw'otunula Janet we bamuwa mu education ale n'akuba amatabi mu universities zaki za Uganda kati tunuulira kyeyakola Makerere Vice Chancellor alina yitwe Director for Gender Mainstream onometa Azobia bayina omugisha Basa Evelyn bayina omugisha Principal College of Humanity and Social Science onoita Ayekire Josephine
Principal College of Veterinary tulina omujoni Robert kakati bwaveeyo chairperson for appointment committee eya university Edwin Karujiri era nakuba ettabi eddala mu university ekyambugu era nakuleta vice chancellor Professor Eric Katunguka bonna baluganda bonna academic registrar Dr. Annie tulina omukisa director for planning Robert Batalinga Dr. Annie begumisa sibe bana besema ibambabule ali nkuleetera bibu kakati director for planning Robert Batalinga kati senior procurement officer Muhanguzi Richard chief internal auditor tumwewa asimu libabono senior public relations officer mutulina omujuni asokolekera ondegede katulaba wetutekerawo ekibuuzo ani akulembedde embuzi kyenvudde gamba mu state house nti bwe tuba bakugoba ng'ogoba osookera ku Museveni yennyini n'omugambo waayo eggwanga likulemye bulenokodde ebbali ekibuuzo kyosindise mu eggwanga likoze eki ligaanye family emu gyotadde mu state house ani anenya munne families endala n'amuwanga amalala agali mu Uganda ffenna tuli basiru weerazaako lumuwa kakati bimutuuse kati kitegeeza alinga aweereza message eri abafamily abali mu state house nti the system is dead. All right. Mukifunye ekintu ekyo mumalo kifuna tukyali wali mu delegates conference neggwanga ery'eritambula nze ndi musanyufu nnyo to the extent nti abasajja bano bejjeeyo ensi ebategedde mu system ya sera account educated ka oba sera bihogo and educated bihogo tebasobola kumanaginga ggwanga yensonga lwaki eggwanga lifudde ettoge bwe lityo kubanga buli omu yeefaako lulwe bwe mmawula okuwulira akatambi ako mbalaze n'ekifaananyi kiri mukitegedde bulungi nnyo tulinde kuwano katono nnyo mbaze obbalaga ekifaananyi kiri mukitegedde bulungi nnyo biki ebirimu kamala okkiriyalinga wano mukitegedde bulungi nnyo kiki ekigenda mu maaso nga tukyali mu delegates conference eyo ebitambudde byonna mbirabye bulungi nnyo ensambagere ezigenze mu maaso na buli kimu ekigenze mu maaso kati njagala owulirize oneka mujjewo wano waliwo ebintu bye mbagamba buli lunaku ne mugamba nti lumbu yalimba lumbu nze sikyagala nammwe kambalekeko events ezibaddewo muwulire bulungi nnyo bulijjo mbagamba nti abalonzi be baleeta si bannayuganda basi zisomba delegation nga muwakana wulira njagala kaddamu kano baleesa bantu bakubawa Mama agenda kumpa kusenge ya kuyesete. Mama yafunya sera agenda kumpa kusenge. Agenda tukiriziganya kwa nsonga. Ona mukaka agenda kumpa Teresa kuja.
kati bwe mmala okulaba ensonga ngeezo njagawuliza statement z'ono musajja ono njawuliza statement z'abasajja bano Mpankuwe is a problem now. You cannot pay 25,000 delegates. However, I have to do all it takes to win this election. And this, when you talk about money, this has been happening because many people have been fighting even for money, even at Kololo itself, and even in the... My brother, people have money in sacks, if you do not know. I have never seen money in sacks, but I've seen it this time in sacks. And they're giving it out. So me, with my business, my small business, I cannot match those big tycoons who are running with such kind of money. But however, with or without money, I am in this race for Kampala region. There's none other better candidate who has a political track record like mine. I've been... Njala balaga chiche kigenda maaso ku bintu ebyo nakano kankabazanyire lwaki tubazanyira ebintu bino
One, omanya abantu abasinga obungi mu politics mwakamula batemunnamutegeera. Politics wa Uganda abadde wa kiyayi wa kifere. Kyova olaba Uhuru akugambye nti talabanga ku nsawo za ssente aziralyeko leero. Lwaki balese ensawo za ssente? Kyolabe mu kawulu kano aka NRM ak'emyaka 4 njagala osookozza akatambi babega National Platform engeri gye yakolamu ekintu kyayo okikomparing n'ekya NRM olyoka otegeere the difference between the real political party ne fake political parties. Emyaka 4 tosobola kutegeka delegates conference ngeri peaceful nga temuli kubagana kubba bulu na kusasula sente zomutegedde enjawulo eriwo. Bw'omala okulaba ekintu ekikikuza luddawa tunuulira mu maaso we tulaga mu kalulu akajja akabonna kiki ekigenda okubeerawo we twetaagira protest vote. Chairman w'akakiiko k'ebyokulonda Simon Bewakama ntegezeddwako nga muli n'ennira mutandise okwekubira amasimu gamba information ekwatagana ku nini namba zenyina fulumeza ku Lwokusatu ne ku Sunday nagigazalinze nti okugitegeeza public. I'm here to inform you, Mr. Simon Bewakama. Your system is rotten. We can access information from morning up to evening on daily basis, but sometimes we keep quiet. Right now, I can inform the public that after exposing your mission of vote rigging, which will take place during the forthcoming elections, you are now trying to change the locations or what we call the tally center. I'm here to inform Ugandans that Simon Bewakama secretly they are planning to relocate the tally center from where it has been all along to Kyambogo to an unknown destination within Kampala. So I'm here to inform the public that these people, they are secretly rigging elections or they are doing about stuffing, but thinking that we can't get the information. We know. So let me expose you. Banyawa ne basebo. Bulijjo mukimanyi nti okubala obulungu n'okwegwanga kukomekereza Kyambogo kati njala bagamba nga nze Ekyambogo bavuddewo dda badduseewo. Teri TV, teri mawulire, teri YouTube, teri lupapula lwa mawulire lugenda bategeeza Electoral Commission egenda kubbirawo akalulu egenda kukabalirawa si Kyambogo. Kamala okunywa ku mazzi mutagging ekyama bisema na Bewakama mutagging. Ngemba gaiba namba zo kuba information ekwatagane ni namna kibagenda okubbo converting mu bullo. Public teina kyemanyi nti tale center baagikyusizza. Tale center egenda kubeera ku Ntebe Road. Egenda kubeera ku Ntebe Road. Bwova ku roofings waliwo bayita Lubowa. Waliwo ekibangirizi kiriko acres ndowooza ziringa mu 5 n'ekitundu. Wabula simanyi oba bakiguze oba kyababbi b'akalulu obagenda oteeka tale center. Sigenda Kambowe just one went. Eyo tale center eri Lubowa yempya. Ekibangirizi kiriko acres 5. Ekibali mu kusende bagenda oteeka tale center empya. Wone bagenda oteeka tale center empya so si Kyambogo. Oluli bamaze okusenda bagenda teekawo tents bakizinzeeko dda bagenda oteeka tale center so si Kyambogo. Kyambogo badduseeyo dda. Wale bagenda oteeka tale center. Gwewe n'omuntu ng'oli ku luguudo lw'Entebbe naddala Lubowa genda onoze ekifo kino eba bw'ogenda n'otwalawo kamera bagenda kuyuwa ebinnyo. Okujja ng'olina drone oba ng'olina omuganda mu isi oba ng'olina omuganda mu SFC yagenda okuwa footage. Ono footage isobola mu mota kati. Nze mbalazeeko bulaze ekifaananyi nga kiri posed. Ekyambogo bajje dda tale center bagenda bagitutte ku Ntebe Road awo Olubowa.
sisobola kuzanya video eno nze ngisigazizza just nkulazeko kifaananyi nga kipozinze yeyo tale ssente Kyambogo badduseeyo dda kandaba wano bansobola no wait a minute kamba yambe kamwa njega musajja nga atulazeyo katono wait a minute ndio katono ndio katono 1 minute katono nnyo bazanyire mu katono nnyo so etale sente empya teri TV teri radio teri munnamawulire kabere YouTuber agenda ba information olina kuzoma ziri 27 225 mujja kulya nga bavudde after exposinga nti Kyambogo twavuddeyo for this and this and this and this bagala okubbira so kati mutegedde bulungi nawo mbategeezaawo eto commission emivuyo gyegenda okukola maloko deletinga mwana ebintu ebimu mbagambe ekifo kino kiriwo mujja kitegeera bajja kibagamba later nga mukitegedde kati bwe mbagamba nti tuli under occupation and Rwandese are taking over our country in terms of politics economically socially nga muwakana neno kanjire kuba temujja gitegeera kati bwe tuva awaawo omusajja sekutale general wa DP uno yabadde mutabamiruka wa NRM erugogo oyo sekutale wa DP yabadde mutabamiruka wa NRM erugogo oyo yabadde aluza tetusobola mulaba bamuyita Siranda Gerald Siranda yabadde mutabamiruka waki wa NRM yoyo Gerald Siranda mukana akalulu akakyaliyo yabaddeyo yo sekutale general wa DP yabadde mu delegates conference ya NRM yabaddeyo ode mutegedde kiri nakyo nkibalaze kati manyine ebintu binjagala okujjamu wano oyo Siranda mutegedde mutegedde kati mulabika muwubadde nnyo mwagala kusekamu ko sibwe kiri lyoka tugende ku information part to ya video mwagala kusekamu kale mwetegeka okusekamu nga batugenda maaso oluvannyuma lwa owekitiibwa leader of opposition Joel Ssennyonyi nga akyali kakikokosase okumala okulabisa bamutuula kino Uganda Airlines ebinyonyi byonna mwabitegedde buli kimu mwabitegedde bibadde bajja bakola mwabitegedde nti zakati ennyonyi ya Uganda bagijjanjabira waka nete kuli kafulu kuva mu Bombardier bali bakotte Axolo Sipanda Enyondo Kizo byonna bali mu kuba ingini mbuba ba ennyonyi ebuuke naye ekyo si ekizibu kyekiruddawa mbasibeze ennyonyi esatu eza Bombardier tezigenda kuddamu kubuuka kuba tezina insurance nga neggalaji y'ennyonyi bagitandise we bakanikira ennyonyi zino mu Uganda seroza tuginawo kyovula nti ennyonyi ezisinga obungi zirandinga Uganda tezikufunawo justice ziri fuelingirawo tezifunawo services tezifuna services no services batala zifuna Nairobi wabula omukyalo bamutulaki baloza fe tuli basiru bakola damage control
kati omukyalo ono yazze ne mukwano gwe kubaita Smile Director of Engineering n'agamba nti spare w'ennyonyi Bombardier nti ye kale ayinza okubanga gyali naye sipeeyo ono atwala ennaku 10 okuva gy'avudde ate yeetagamba buloka kati babuloka abo ate bongeza emiwendo naye kati tujja kulaba kati bwe yamaze okwogera tebabuloka ate spare atwala ennaku 10 ennaku 10 gy'emyezi emeka 3 gy'emyezi ng'esatu n'ennaku ezigwamu okufuna spare oyo tewannayita wadde ennaku 3 ate bo bali mu kkanika innyini za Bombardier engini za Bombardier ezo baazijjewa ng'oli ayimidde mu Parliament n'agamba nti tebalina spare wa nnyonyi ezo kitegeeza ennyonyi eyo abagenda ogirinya temulina insurance kati waliwo ka video akatera okubeera ku TikTok okwo kengenda obbazannyira kati nga you board Uganda Airlines at your own risk ka video kano mukamanyi bulungi nnyo kati njagala okawulirize ng'okalifalinga ku Uganda Airlines olyoka ogirinye nti at your own risk kengenda obbazannyira mukamanyi bulungi nnyo mukawulirize bulungi nnyo njagala olunye Uganda Airlines yebakuba n'ennyondo kizo na buli kimu you board Uganda Airlines at your own risk kakano kati njagala chengero aka video kano bokawulira ekifaananyi kisiige ng'oli mu Uganda Airlines exactly siige ekifaananyi ng'oli mu Uganda Airlines kawulire bulungi nnyo. This is your captain Abdullah Yusuf speaking and thank you again for choosing Air Somalia. Now we're ready to taxi after the delay for 3 days. The television is not working, but we're flying through South Sudan. You can enjoy Animal Planet from your right-hand side window. And the information about the flight, the toilet is not working. And we have 2 toilets sitting in first class. For the flight attendant, we have Aisha sitting at the back there. She's a little bit crazy. Please don't ask her for any information. The landing is not a guarantee. Last year, we have 1% making to Mogadishu Airport. Sit back and enjoy your flight, and thank you for choosing Air Somalia. Kati bola ka video yako buli kyowuliddemu ewali Somalia teekawo Uganda buli kyowuliddemu wali Somalia teekawo Uganda yembeera Bombardier mweri njagala kakuddiramu wawulira ekigambo Somalia teekawo Uganda kuba yembeera erimu njagala kakuddiramu kawulire bulungi nnyo board Uganda Airlines at your own risk njala kakuddiramu kawulire bulungi nnyo wali ekigambo Somalia teekawo Uganda kuba yembeera mweri kankakuddiremu. This is your captain Abdullah Yusuf speaking and thank you again for choosing Air Somalia. Now we're ready to taxi after the delay for 3 days. The television is not working, but we're flying through South Sudan. You can enjoy Animal Planet from your right-hand side window. And the information about the flight, the toilet is not working. And we have 2 toilets sitting in first class. For the flight attendant, we have Aisha sitting at the back there. She's a little bit crazy. Please don't ask her for any information. The landing is not a guarantee. Last year, we have 1% making to Mogadishu Airport. Sit back and enjoy your flight, and thank you for choosing Air Somalia. Katabitegedde awo tuvuddewo ebisigadde mwe mumanyi njagadde kosa reference y'akantu ako olw'ebintu bigenda mu maaso kasoke mbwe mu eddakiika museke kuba mwe musinga okwagala mwagala nnyo ebyo musoke museke bwe mmala okuseka nga mumbuulira maze oseka okusookera ddala tugenze mu part ya video njera ko baza mwenna bannayuganda abali ku ground bannayuganda bali ku social media n'abali mu diaspora
mwabali ku defending chibina cha national platform, mwabali ku defending Gwanga Uganda, mwabali ku defending President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nabanyonyode kuna kuroksa nembanyonyola botya omupembe Elias Lukwago byabadde ategese okuba ekibina cha national platform mu Kampala akittemu n'omuntu. Wabula mbwango bw'ekitalo abantu bangi bavudde ne bakola kituyita counter attack defense, ne ba defending president, ne ba defending ekibina, ne ba defending ne abantu baffe. Nyongera kugamba nti mwabali nyo babalete. Wabula, listen to me very carefully. Sirina muntu gwe defending wana. Sirina muntu gwe defending. Wabula njogera mazima. Era mugawulize bulungi esokera ddala. Ebitambula ekiro ne Kabaka yeetikka bintu bingi bitambula mu kanso. Wabula politically Lukwago ayina ekintu kiyakola temwakimanya kakibanyonyolo lwaleero. Lukwago yamanya omuzannyo gwonna bwe gutambula. Kati n'ayagala azanye politics we akuba ekibiina kya national platform atya. Bwe yamanya nti waliwo ekigenda okubeerawo, secretly yawandiikira ekibiina kya national platform ng'ayita mu general secretary David Louis Rubongoya ng'amutegeeza ebyali mu Stewall mbu bye baatuukako. Wabula ebbaluwa yagiwandiika, ebbaluwa yali politically motivated ng'erina kyetagetinga kyekirwa mu mpulirize bulungi nnyo. Ku kitebe kya national platform n'obukulembeze bwa national platform obukulembera president bafuna ebbaluwa nnyingi nnyo. Wabula batuula ne basooka ne baanalyzing ebbaluwa ezo. Secretary General ne President baatula ne baanalyzing ebbaluwa ezo. Bagenda zizula nga ziri politically motivated. Lukwago alinga yali akola defense ye nga kino tekinnatuukawo. Esigi ne President bakimanya tebaali playing ebbaluwa eyo kugiddamu. Baba jiddamu baali bamuwa platform ku bikibi yali amaze batega ebbaluwa kaali katego. Kyovola nti bamaze okuba omwala ogwo ekibaati. N'agamba nti bakansala ba NUP bawayo omwala. N'aleeta n'ebbaluwa eri okulaga nti yayinfoming ekibiina before ng'agikozesa nga defense okuba ekibiina n'okuba security n'okuba obukulembeze. Lwaki teyamanya nti bw'owandiikira president oba SG n'omuwa ebbaluwa bamala gisoma gitunuulira ekigendererwa kyo kiki, baamanya ne basirika tebaamuddamu. Yensonga lwaki Lukwago yandi baddaga nti ekibiina nakiwandiikira kyanziramu n'okunziramu wa kyagaana omuddamu kubanga kyamanya Lukwago yali azanya politics we era kyamulidde. Bwe baatuuzizza olukiiko lwa KCCA baakunyiza Lukwago aleeta obujulizi nga tabuleeta. Nkiddamu zo ssente zaatambula, ekyo sikirimamu ssente zaatambula. Wabula authorization n'ebyakolebwa byonna byakolebwa mu presence ya Lukwago ng'abimanyi. Ezebbaluwa Museveni ziyawandiika just zaali kwongerezebwako Bungereza. So yagenda okuzannya omuzannyo gwe ng'ayagala gutomeza SG na kibiina baamulabuuke tebaamuddamu. Ebbaluwa lipula gye lyagenda okukozesa tebaagimuddamu era SG ne president baali bagezi nnyo Lukwago ne bagumuleka mu muzannyo gwe. Ekigendererwa kye kyali ki? Mbagambye mu kanso yagenda otuuka mu ngalo bakansala ba DP n'abakuba n'abayuwa. Mwali baba FDC n'abakuba n'abayuwa. Here comes aba NUP. Nabo yabadde abatadde mu tagete bakube n'ekibiina kisaanyewo n'ekigendererwa kye nga yagala ku frontinga bantu be ba PFF nga bayagala ku frontinga. Ekyo twakibanyonyodde bulungi nnyo mwakitegedde. So ebbaluwa Lukwago ze yawandiika oba ebbaluwa gye yawandiikidde SG n'agiwandiika ne president zaali politically motivated nga katego ayagala kubira mu kibiina. Wabula byasanga bagezi tebaamuddamu kukozesa kakodya kutwala bbaluwa eyo gikozesa nga kyakulwanzira bamukuba. Ekiteezi the same thing kye yakola yeebuzaabuza nga afuka anaaba. Okumanya bano abasajja baba bayise mu Kosase yabadde mu Kosase nabagamba luli nti bajja kuyita abantu mu Kosase nga Segona yabayita kyakumekereza kitya bwe baba yiso to explain. N'abatulege n'agamba Segona olukiiko luyimirizibwe abaze n'abasindika mu committee endala infrastructure. Okitegeera naye ng'ate ya infrastructure yabadde inakola recommendation eniya Kosase yekwasaganya ebintu byonna ebirimu ssente, omwala gulimu ssente n'accountability ya Kampala City Council. Katulo kuba nti yadda defendingira Mukama Museveni yensonga lwaki yagambye eyo olutula luveewo nga balina kye batagetinga. Kati to prove you this
njagala uliza ka video kano ka second 5:03 mwakalabye ko nete mwategedde makulu gaako ulira Ssemujju Nganda Munyarwanda y'emijaba bw'okwata fulaga yaffe n'obeera kansala abantu ne bakusaamu obwesigwa ng'oli wa PFF oteekwa okumanya ekibiina kye wayingiramu mu lufuutifuuti gye bayita values empisa z'ekibiina ekyo enkola wano mu Buganda mumanyi nti nga waganda omusajja omuganda takola ekyo twagala abantu batuuka ekiseera nti yakikoze tayinza kuba wa PFF ab'ekibiina ekyo tebakola ebyo si kuvuma bantu si ku mikutu gya mutimbagano si kulumba bantu waze tusaba kadi yaffe kufuuka mukulembeze tetwagala bye tuwulira ewa Lord Mayor Lukwago bituuke mu Wakiso ne mu district eza Uganda endala nti abawaddeyo omwala mulimu n'owa PFF tetwagala kyovula betuwadde kadi tubalumiriza nti okutte fulaga yaffe ogenze kutukikiya naffe ng'ekibiina tutuukeyo n'osiiwuka empisa n'ovumaganya ekibiina kyaffe owenakyo kyabuuza makulu ku ddiru yabaddewo ey'okukuba national platform nakyo kyabuuza statement y'Omunyarwanda ono ow'emijaba eyita Ssemujju ogiwulidde bulungi nnyo statement y'Omunyarwanda w'emijaba ogiwulidde eyeyita Omuganda Ssemujju Nganda ogiwulidde bulungi nnyo kati ye mission gye badde bategese bonga bo bayingizo bakansa kuba bakuwa badipite bakuba befudisi bade bazeeko baniki banopu nga n'ekibiina bakikubiramu kati mwaba counter attack nzenga obudde bukyali ne mbakubirawo n'ebbaluwa zaabwe kati mutegedde bulungi nnyo statement eno gyakoze ono Anita Amongi ya mukontrolinga nkiddamu don't be fooled about this gentleman Ssemujju Nganda. He's a state agent, but he disguises himself as an opposition leader. But he's under Anita Amongi's management in the parliament and in the political arena. So he used to camouflage and was given he was given a lot of time to move around the world, even at the parliament floor. Anita Amongi used to give him a lot of time to speak nonsense. Anita Amongi was willing to stop each and every person in the parliament to give an opportunity to that gentleman to speak, because he knows that he's among his agents who operate in disguise, that is in the opposition. He's not in the opposition. Or your guy, Moyai, kambadde mu statement mugitegere. Mutegere bulungi nnyo mission bwe yabadde era mwakikubye bulungi nnyo wulira. Bw'okwata fulaga yaffe n'obeera kansala abantu ne bakusaamu obwesigwa ng'oli wa PFF oteekwa okumanya ekibiina kye wayingiramu mu lufuutifuuti gye bayita values empisa z'ekibiina ekyo enkola wano mu Buganda mumanyi nti nga waganda omusajja omuganda takola ekyo twagala abantu batuuka ekiseera nti yakikoze tayinza kuba wa PFF ab'ekibiina ekyo tebakola ebyo si kuvuma bantu si ku mikutu gya mutimbagano si kulumba bantu waze tusaba kadi yaffe kufuuka mukulembeze tetwagala bye tuwulira ewa Lord Mayor Lukwago bituuke mu Wakiso ne mu district eza Uganda endala nti abawaddeyo omwala mulimu n'owa PFF tetwagala kyovula betuwadde kadi tubalumiriza nti okutte fulaga yaffe ogenze kutukikiya naffe ng'ekibiina tutuukeyo n'osiiwuka empisa n'ovumaganya ekibiina kyaffe. Mbuuliza Ssemujju Nganda ennyinde mulingo ekifundika ky'olubugo yasayininga okusensalinga mpuuga. Mbuuliza Ssemujju Nganda yasayininga okusensalinga Anita Amongi. Yasayininga. Kati nno beebo. Kebamu wakoka kawindo is to look at Museveni's family n'amwogerera mafuukule tayogera ku kintu kirala kyonna. Mpuliriza bulungi. Bamuwa task nti he can attack Museveni and his family financially. So siku ebintu bibiri. Njala munkwate bulungi.
There are two different things. Ssemujju Nganda was given an opportunity to cross-examine Museveni's finance or financial expenditure and his family alone. Not to talk about the atrocities which are taking place in the country. Bamugamba osobola okwogera ku Museveni engeri gy'aspendinga mu ssente ze ne family mu State House. That is it. Toyogera ku kiwamba bantu, kitta bantu, ekibbi kyo okubba obululu, ebikolwa mu ggwanga ebikyamu n'ebirala tabyogerako nno. Baamulekerawo kawinda ako kokka. Era kali signed. Zino information gyenkuwa eri well organized set mu sseemu ayijeri. Buli kimu nga bw'akidressinga bamuwa script ya njagala Ssemujju Nganda ovewo wakane nti script gy'oyogera wagyosoma mu pale mawulire tebiva ku sseemu ayi embuya. Njagala we wakane nti byosoma mu byoyogera ddayo olabe Ssemujju Nganda owabuzaava nga tannafuuka MP ne Ssemujju Nganda ono olyoka otegeere. Bo oyagala otegeera. Twogera ku kitta bantu, twogera kuwamba abantu, twogera ku golodi w'eggwanga, twogera ku butemu, twogera ku byo bulimba tasobola kubyogerako. Aba alumba controller wa Anita Amongi. Wabula bamulekerawo akadini sakali kakwogera ku financial expenditure za Museveni ne family kokka kabeerako. Dayo ndetero video nga Ssemujju Nganda na kintu kya condemning ku butemu okuwamba okubba abantu n'ebintu bigera mu ggwanga n'ekyemwanyi mugendo zero video nga kyogedde ku lyoko otegeere. Kubanga ki Munyarwanda munnaabwe temumanyi. Awo tuvuddewo. Mutegedde obulungi nnyo. Saagala tulwewo. Bwe mmala otegeerawo katugende wano. Tusooke wa. Abatalaba video lwokusatu nina ekintu kye nayogedde ekya data collection nga bayita mu nini numbers buli kimu kyonna ne mbagamba bacollectinga data nga bakozesa nini numbers zebajje ku baana abazadde ne mu diaspora. Ne mbagamba nti bamala collectinga data we bagenda mu convertinga bamulondese. Ne mbagamba nti akalwa akawedde president yakawangula ebitundu 75 ku buli 100. Wabula president bamuwa ebitundu 38 n'obutonna bamuwa ebitundu 38.08. Nababulidde ne mbagamba nti baali babadde batudde okukola bye bagenda okulangira. Ne mbagamba nti bagenda kusooka kulaga opposition teyina maanyi nti Museveni bagenda muwa 70%. 30% badde 15% bajuwe national platform ekulembera kyabwe bajuwe president of Kyagulanyi Ssentamu. 15% bagidigabanye embalo bonna bagenda okwesimba ku Museveni mbu balage public Museveni abadde n'amaanyi era agalina. Ne mbagamba ekintu ekyo bagenda kikola kati bala abasajja owongo balina butono. Media bagigambye tebaako kyeyogerako byakulonda. Abaddewo since 1986 up to now. Njala mumbuulire bwe namaze okwogera ebigambo ebyo ngenda bazannyira ka video kano mukategeere mugate information gye mbadde mbawa mujja kumvako mugende munywe kaawa mwebake. Aba mugiyita Mandwa. Natasha Broadcasting Service bazeeyo ne bacollectinga data nga bajja balaga Museveni engeri percentage gyawanguddemu ne batuuka ne kuya ku Kyagulanyi. Kati ekyabakozeseza ekintu kino kyonna ba preparinga kiki bagenda okulangirira mu kalwa akajja kye mbalete munategera kye nabagambye ku Lwokusatu. Omanyi mulonyo okutegera ebintu bino. Natasha Broadcasting Service bali mu kukola kye bata premeditated statements ezigenda okwapeninga nga basinzira ku kino kye baakoze. Mumujja kunneebaza oba n'abasiriiwo naye nga buli kimu kibalaze wulira.
akawangulwa Yoweri Kaguta Museveni omukulembeze aliko kati nga yawangula ebitundu 74 n'obutundu 3 ku 10 nga yafuna obululu obukadde 4 mu emitwalo 10,449 ate mu kalulu ako kenyini President Museveni awe yakawangula mu balala abaliko ku kakonge kwaliko Ssemogerere Paul Kawanga ono yafuna akalulu akakadde kamu mu emitwalo 4,180 byebitundu 23 n'obutundu 6 ku 10 ate omulala yali ku kakonge kano yali owokusatu yali kakonge kano producer wange soko mumpeekaawo yali Herbert Kibirige nga naye ate yafuna obululu yali Muhammad Kibirige kakati mu mwaka ogwa 20 akalulu akokubiri lwe kaddamu okukubibwa akakunga ako kaliko abantu abawerako President Yoweri Kaguta Museveni era yakawangula n'ebitundu 69 n'obutundu 33 ku 10 akalulu wakabiri gumu akaddako okukubibwa oluvannyuma lwakana akaluku 1996 kaliko ne Agre Awoli eyafuna akatundu kamu n'obutundu 41 ku 10 kaliko Mayanja Muhammad Kibirige Karohanga Chapa ne Kiza Besije mu kalulu ako omuwendo olwo ate gweyongera ogwabavuganya ku kifo ekyo bwa president mu kalulu wako omwaka ogwa 2006 bwe twava mu ka 20 twadda mu ka 2006 ate twafuna abakulembeze ab'enjawulo era kubaakomawo ku kakungu ko President Yoweri Kaguta Museveni yali akomyewo ku kakunge olwo nno n'omulala yajja yali Miriam Kalule omukyala yasookera ddala okwesimbawo ku kifo ekyo bwa president Beni Bwanika naye yaliwo John Sebana naye najja ne retired Kano Dr. Kizza Besigye yakomawo mulundi ogwokubiri bakanona akakunge President Museveni yakaliko ogwo mulundi gwali gwa kusatu omwaka ogwaddakaawo gwali gwa 2011 era nga akakunge kaliko abantu baali 8 okuli Yoweri Kaguta Museveni yakawangula naddirirwa retired Kano Dr. Kizza Besigye Norbert Mao Olalo Otunu Betty Kamya nafuuka omukyalo owokubiri eyavuganya ku kifo ekyo bwa president Abedi Bwanika najja Bidandi Sali naye najja ne Samuel Lubega Mukaaku enteekateeka bwetyo bwe yatambula mwaka ogwa 2016 President Museveni yakomawo era akalulu n'akawuuta buva n'obululu ebitundu 6 n'obutundu 75 ku 10 Dr. Kizza Besigye n'akomawo mulundi omulala Amama Mbabazi yali omupya yeesowoddeyo Abedi Bwanika nga naye akomyewo omulundi omulala Venasius Balia Muleba naye najja Maureen Kyalya naye omukyalo wokusatu ne yeesowolayo Benon Biraro najja ne Joseph Male mabirizi munnamateeka ffenna bwe tumanyi obulungi omwaka ogwaddakaawo akalulu kaali ka 2021 ketwakuba akasembayo era nga President Yoweri Kaguta Museveni yakomawo omulundi omulala Robert Kyagulanyi Ssentamu munakibiina kya NUP naye yeesowolayo Mugisha Muntu Norbert Mao wa DP Kabuleta Kiza Joseph Patrick Amuriat Boy n'akwata ekibiina ekya FDC n'akikwatira enkasi Kalembe Nancy Linda Katumba John n'abalala enteekateeka bwete wezzenga etambula akalulu ka bonna bwe kazze nga katambula mu kulonda okw'enjawulo era abo be bamu ku bantu ab'enjawulo abazze nga babeera mu kalulu ndozo kitegedde bw'okwasa video gye nakola ku lwokusatu kweri ku mitimbagano na bino bye bakoze bagezaako kutegeka ku kyembadde nkusomesa bagezaako kutegeka ku kiki kye bagenda okupreparinga okukola wabula nakugambye nti bano baagala kulaga nti opposition teriiwo era Museveni awangula n'ebitundu 7 ku buli 10 kye baagala okukola naye jjajja musaaga buli kimu kikole naye musaaga ku luno mojja tegere ekisibiso mulambe ebigere mwe mukole buli kye mwagala fe buli kimu tukitegerawo mu kibala mutandise okuteekateeka abantu mukola mugattagatta bisitule muteekateeka abantu ne public bali temanje mugira teeka tale center naye tale center angirese ngitegeezezza abantu na kino kinyonyodde abantu bakitegere ne muteekateeka abantu fe tukimanyi bulungi nnyo protest vote tugimanyi kye tugenda okukola tukimanyi mujja kitegeera kati
esigadde dakika 20. Nakino kankibwe mbadde mutemukimanyi olwalina kuzomwezi lya 27 ya mumanyi lwaki Nyonzimana Bugingo takyayasama ennaku zino asiriseemu okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu mubadde mukimanyi lwaki? Nyonzimana asirise ayina ekintu kyaleeta mubateekeko surprise naye kankibagambe before it's too late. Nyonzimana ategeka kino. Nyonzimana Alozias Bugingo ne mukyala we omupya munnange banoonyezza omwana emitwetwe emirannamiro ebitanda ne babikyusa ne bajjawo n'entebe ne bagenda mu ddiiro ne bagenda mu ffumbiro bagenzeko ku mufiriji bagenzeko ku balukoni bagenzeko ku mabaati bagenzeko mu compound buli wamu bagenze ne mu church n'ekintu kiganye balina kikola batya. Nyonzimana ekkubo lyokka lina okufunamu omwana balina kola Sologate. Wetwogerera essaawa zino Sologate is in action. Basasudde milioni 35 ez'okukola Sologate era nga sente zino basasudde omukyala ali muku omukyala ono nga yali mu kwetikka olubuto lwa Susan Makula ne Bugingo era nga olubuto luno bajja kugamba nti Susan Makula azadde omwana era mujja kitegeera oluvannyuma nga kivudde bisookera wano bajja bagamba nti Susan Bugingo Makula yazadde naye ng'omwana si yamuzadde bakola Sologate nga bimitegeera twabibanyonnyola bulungi nnyo era omukyala gwe baawa okubaterekera omwana waabwe omukyala olubuto lwo lukuze era ng'omwana oyo mujja mulaba nga amuzadde so si Makula. Nze nga bwe mbagulya information mujja jjira oluvannyuma mu mawulire omukyala bamuwa milioni 35 okukuza olubuto luno bamuyita Namanda Viola. Omukyala oyo bamuyita Namanda Viola bamuwa milioni 35 okukuza olubuto luno. Kati mukulu Tovaayo ogamba nti wazadde Mirako era Mukama yebazibwe nti Susan Makula yazadde omwana no Sologate. Omukyala alina olubuto lwa mmwe gwe mwalutesa mbale mutesa tesobola kiraba tikitegeera bamuyita Namanda Viola gumuwa milioni 35 abakulize omwana wammwe ye Makula alyoka ave yagambe mbu yazadde. Oza mukitegedde bulungi nnyo saagala bagenda babuzaabuza mu nsonga eyo. Sologate yali mu ngeri etambula egenda mu maaso n'okuva no mujja kitegeera ng'obudde butuuse obutuufu nze ogwange maze okukola ki ogwange maze okubategeeza ekigenda mu maaso ku nsonga eyo mutegedde bulungi nnyo ya bwe mukibalo kitegeera ku nsonga zino ezigenda mu maaso mu public lero njala kwogera ku nsonga emu olw'okuba nti ndi buwangwa na nnono awo kansooke ndowooza kansimbewo kaakati awo no kale kansooke nkigatteremu awo olw'okuba ndi wabuwangwa na nnono ate ndi muddugavu sitera nnyo kwagala kujja mu kyetuyita mu social life information oba live shows sitera nnyo kyagala wabula nina ekintu kyenjagala okuyimiriza nga obudde bukyali ngenda kiwedda kikazigenda kubeera 5 mumpuliriza bulungi nnyo. Ensi gyekoma okukula tufuna abantu abalowoozesa ensi nti bakola essaawa zino byaliwoko tebiriiyo ebintu ebimu tubiraba ne tubiyisaako amaaso naye buli kiwe kiva mu bantu abali nekisaasana ku social media abaana baffe bafuna balina amasimu ag'obuyonjo eri abantu abatalina information ng'oli ajja kulowooza omuntu kyakoze kyekirungi ku ssaawa eyo abaana bakoppa ebintu ebyo. Buno bakanjala busindikira omukyala gwe bayita maama wa Baby Gloria. Nkulamusizza nnyabo kansubire nti oli bulungi. Nyinza okuba nga ndi mutuufu nti oli mukyala Muganda naye mu Buganda ebikolwa by'okola tebikkirizibwa mu buwangwa n'ennono byebiriwa. Buli muzadde essanyu lye kwe kufumbiza omwana we mu ngeri yonna esoboka naye maama gw'okisussizza
kino ekintu kyokola simbuwangwa neno ndosikirimu wadde oli mulokole obulokole dini ya mpogola obulokole dini ya mpogola kati gwato oyiseewo okwagala okulabisa obuwangwa waffe n'ennono nti mumulina obuwangwa bumuteeka obwebulwa omwana wo wamufumbiza kirungi nnyo naye nze n'ekirowoozo ekiŋŋamba nti omwana ono gwe ne bbaawo mwakola kinene nnyo okufumbiza omwana ono nga ne ssente mumuzitaddemu sirowooza nti gaya alina ssente ezikola ebintu bye mukola omwana omukubidde obulango okoze buli kimu olinga akola documentary which is okay kuba mwana wo wabula olina ebintu by'okola nga buwangwa neno tetubikkiriza one omwana wo oli mu exposinga olaga weakness y'omwana wo nti omwana takuziddwa bulungi tamanyi kufumba tamanyi kuwoza ngoye tamanyi kukola ki g'osuubidde omuvubuka oyo bwabanga yakuzibwa bulungi nnyo agenda ku banne bagenda mugamba bigambo ki eri omukazi atasobola kufumba wadde okwoza ngo wadde okugolola bagenda kino nkikubuli ojja kisa bajja kigamba you are exposing your daughter okujjonga omulenzi yasayininga contract yakwagala mwana mmwe omuwala by'omwogerako babituufu nti talina kyasobola kukola tasobola kuwangala mu bufumbo myaka egi ekyo nkigambye you are exposing your daughter ekisookera ddala simanyi oyo boolina urban excitement oba wayiika amadinisa nga byokola obikola out of excitement sina kingi ojja genda otulowoozesa nti omuvubuka ono abaagala babiri ne muwalawo nkiddamu ne statement gisimba ojja tulowooza nti byokola omuvubuka ono ayinza okuba nga abagatta babiri ne muwalawo eno statement yange ngisimbako essira lwaki mu Buganda emikolo gyonna egiraga embeerera y'omuwala janjulwa ssenga w'omwana oyo mukyala gwe maama Gloria oba baby Gloria watuuse okulikodinga obutambi n'otugamba nti omwana bamusanze embeerera era n'embuzi n'ogireeta mu kamera ng'ogisibye ku mugwa wali mu compound yo nti omwana bamusanze n'embuzi mu buwangwa n'ennono ssenga w'omwana oyo mwannyina wa kitaawe gye emikolo yagikola ate tegibeera mu lukale gw'otwala otyo gye embuzi ogirage mu public nti omwana bamusanze n'embuzi were you there was that your responsibility ekyo obubaka bw'osindika oyina obuwangwa omulagira ensi nti kino kiri bwe kiti omuntu ajja kubuuza embuzi wabadde oteeka yaki mu kamera okulaga abantu nti muwala bamusanze n'embuzi mu kalicha y'Abaganda tekiriyo obuvunaanyizibwa bw'abassenga ate beera bwakyama you are exposing that girl kyesimanyi oba wetaga Windows update oba wayiika madinisa oba oli wakabano waliwo ekintu kyetusaana okunoonyerezaako munooleta embuzi ngeri ku muguwa mb'omwana wange bamusanze n'embuzi n'ogisiba wali omugaso gwa ssenga mugaso ki kale bw'obanga otegera wakiti watula zissuuka mulekerawo okwonoona obuwangwa nneno n'okukyamya abaana bali ku social media okubalozesa nti bye mukola bya makulu nnyo mu Buganda kikibangawo nti maama omwana aleese embuzi mu muwala bamusanze n'embuzi you are exposing the girl you are destroying our culture abaana balina amasimu gwekyo kiwalaze olinga asetinga culture yiyo okuswaza abaana ab'obuwala n'okuswaza obuwangwa n'ennono nnyabo nina okusinzira ebintu by'okola nina ekintu ekingamba nti oyinza kubanga edda ennyo mbuwanga oba obuziba ensonga z'omwana omuwala ne ssengaawe n'omukoddoome zaaberanga z'abantu kyaleteranga ne ssenga okgenda mu kisaawe omwo okuwulira omupiira gusambibwa gutya kati gwe eyajjayo embuzi ogiteeka mu bwanika wali ogyanike wabaddeyo ng'omu kisaawe ng'omupiira gusambibwa ekirema ssenga mu nsonga z'amaka owenkata tozinga ekirema ssenga mu nsonga z'amaka owenkata tozinga kati nnyabo njagala kubuuza gwe okukwata embuzi ogiteeke ku mugwa wali olaga public nti omwali bamusanze n'embuzi
si buvunanyizibwa bwo nembuwangwa tekiriyo buvunanyizibwa wa senga ate ne senga takiteeka mu lukalu nti embuzi bagiwadde ogirage mu public no bakirera ku masuuka galaga nyini kola mikolo kubagikozeeko ne bekyetaagisa so siggwe maama boba wetaaga Windows update wegendeze but you are exposing that girl nkugambye mu nsonga z'amakeze ekisenge ekirema ssenga owenkatatazinga gw'obaddeyo mu kisaawe mulinga endulu ziraya otukogamba n'embuzi guwagire sogisibe ku muguwa oba bagatta kakota oba mulengo okusinzira ebikolwa byonna biraga nti bayinza okuba ne bakugatta mulengo ne muwalawo ekyo nze nkyogedde kuba tukoyo busiru wano ebintu byokola you are exposing our culture you are exposing the girl buli kimu kyokola simanyi okola documentary kiki omwana muleke ennyo ina Ganda ebintu byokola si by'Abaganda maama oyinza okubanga either oli wakabano oba wetaaga Windows update obanga omwana mwe baba wasa babiri ne muwalawo ngera gaya bakuba kakota bapa ekyo nkigambye oyajja kubuuza lwaki lumbu yayingidde mu nsonga zino ndi wabuwangwa na nnono abaana abato balina amasimu bwe banalaba omukazi ebintu byakola bajja kulooza nti obuwangwa bwe butambula nno tulina okusigaza obuwangwa bwe tugenda okulabirako abaana baffe ekigambo ky'embuzi eyo kyakyama nnyo tekisaana kubeera mu public you are exposing the girl olwo omwana tamanyi kufumba tamanyi kiki gwagenda omufumbira ye kyalinga ali ku buzibu boyi wange bakuwasa oba weewasa gwe musajja Baby Gloria bakuwasa oba weewasa toyina mu common sense nti nazala bintu byakola biku exposing ne mukazi wo oli muganda oba toli muganda ng'oli muna Uganda mwina culture keeping ebyama byo bufumbo gwe mama Baby Gloria wegendereze nze nyinza okufaming nti oyo boy mwamuwasanga mwenda bagatta kakoda era nkubuuziza ensonga za senga okugenda okuwulira emikolo bwe gitambula mu kisenge endulu ziraya senga yabeerayo gwe senga omwana nga tetumulabako ng'akola ebigo bikola then I can confirm nti mfubuka mwakwata mukwata ne mumuwasa nga kirabika omwana yali alenda okufuna omusajja yensonga lwaki mutembeeta ekintu kyammwe ekyo kivuddeko saagala kiro baka bajja bokuweereza nyingiddemu lwa protectinga buwangwa nannono saagala oli abuuza ate nomuyayi nyingiddemu lwa protectinga buwangwa nannono ne image y'abaana abawala abali mu masomero abalina amasimu abagenda okola ebiboziboozi ebyo nga tebabitegeera kyekindeese ekyo tewali kirala kati nga tufundikira kana akatambike mbadde njagala mbannyonnyole nti parliament kosase bwe yayise KCCA okujja oginnyonnyola omwala Anita Amongi n'abiyingiramu ka video kano mwakalabyeko gumbani bosuubira ki kano as a speaker of parliament I love my president I love my party I can never bring a motion of displeasure for my president. Never the president. And I can assure you, you have an asset in Anita. I can assure you that with Anita, I am going to move around this whole country to mobilize for NRM. The position is for mobilization for the party. It is not for ring fencing. I am offering myself and I want to ask the beloved delegates. You've tried me as a speaker, trust me as a SEC member. Hamwaliega akutte speaker Anita Amongi amuwe weta mu kiwata amuwe weta mu kalevu ku mutwe ate mumulete mu kala kate kyaliwe
banange nakulaba kakatu nabachade mukirizo okugenda kwange kuno video ewedde mukama bankumira tujasinkana ku Lwokutaano sawa 2 zakawezi nga bulijjo mwe bali kubeerako onakurencha watabawo nkyukakyuko mukko omweru guyinza okulabikako wabula bwe gulabikako nwabeerawo ebitakwatagana bulungi kiyinza okumpaliriza okudda naye ngenda basa batubeere bakakkamu ebivudde mu kulonda tubitunuulire tubirabe era nsaba nga omukka omweru tegunnakola ki tegunnafulumizibwa Mr. President n'olukiiko olutwala ekitebe kya National Platform n'obukulembeze obusunsula mbasaba ekiro kya leero naye nkyemisana bwe muda temunnafulumya mukka mudde mwetunule mu nsonga ezo mwetegereze wayinza okuva amapesa agagenda otuleetera okukaana ku internet kuno nze siriimu sigenda kana kuba siinamu candidate naye wabawo pesa emulanga ligenda tuleetera obuzibu naddala mba foot soldiers kyandibadde kyavunaanyizibwa nnyo aba foot soldier ne mbawa kaadi abaana batubeeredde okuva mu struggle yatandika bwe kuba kuliko foot soldier nga yeesimba ku bwakansala nsaba busayimo muwe kaadi nsaba nga temunnafulumya mukka mbasaba ba foot soldier bonna beesimba ku bwakansala nga batubeereddewo nakati babadde bambe mbawe kaadi tetwagala tufuuke point of discussion kubya MOP waggulu bakyama lero C5 siina ebuzibu wabula wano ku bwakansala please okowala enkumbombozi ngenda kwenda ku social media ekyaba bakansala bwanga foot soldier muwe kaadi bwabanga atubeereddewo nga waalaali mumuwe kaadi nsaba n'obuwombeefu Mr. President akakiiko akasunsula mudde mutunule mwesi dakika ezisembayo mutunule nti tutunuddemu bwetti omwana abadde 2019 22 mpaka nakati nga waali takyukanga solid foot soldier bambi muwe kaadi kuba MOP watembawa saagala kumuleba kyamanya naye kuba kansala bana bagenda ofuluma olunaku lw'enkya mbasaba bambi mbawe kaadi mbawe kaadi mbasaba zino essaawa zisigaddeyo mpaka omukka gufulumi mudde mutunda mwetegereze bulungi nnyo abaana bonna abateekayo okusaba kwabwe mbawe kaadi mukama bankuumira vidiyo wedde naye nga temwerabira enkya lwe mugenda okulaba enkwezenge enkya buli abadde ayagala okumanya enkwezenge yaani enkya tomorrow I don't know the right time but tomorrow you are going to witness the enkwezenge the spies within National Platform enkya lwe mugenda okulaba enkwezenge the spies within the system abantu baddemu lunaku lwakya mukama bankumirize sina pressure pressure eri abo abateeka kusaba ku abadde baagala ofuka bannabyabufuzi sibiriimu mukama bankuumire atakuumira mpeera mweraba video njitadde